Tekwabadde nnyo nti King Sheebah oba yes nakyakyagala era Spice Diana okubipositinga bigenda eri ku mitimbagano eminene twasooka kwogera eno ku WhatsApp nene munyonyolamu ensonga zange ne mugaalo nakoowa obulamu bwa stress bw'embirigo ogumira teke n'ogumira empi n'ogumira disrespect kati ate n'ogattako pressure okuva mu bantu abatakuteekangako pressure nga Sheebah tannafuuka kye yali akoze eki kati natuuka nga buli kadde ninga nga kwegambula soma bwaloya buli kadde mba mu kooti neewezaako Omukunja yasobola King Sheebah fenna tukkiriza ate ne King Sheebah yasobola Mukunja nga tonagamba nti Spice Diana mulalu nene embeera za Mukunja ozimanyi Mukunja nesi ye muntu abeereka naye wanywa enjaga afuuka ne Sheebah naye yasobola omumaintaininga ebbanga kuba Sheebah obudde buno bwali ansitukkiriza abulirayo wa Sheebah ava ku chat amawulire agenda akola ki agavaako obudde buno yenna azaala Sheebah ye Mukunja so Spice Diana ng'omuzadde omuntu alumirwa Sheebah omuntu yava mu alinya ne kunywa iyo statement yalona ugikola era yalwawo era ebeera credit era Mukunja ogenda ku disappointinga nnyo bw'ojemera Spice Diana kutunuulidde nkutaddeko amaaso ago so I was for the explaining Spice Diana nga munyonyolamu nedramu kati neri pressure eyava ewa muganda wa King Sheebah oyo pastor kati ndoza Spice Diana yalabye tekimumalidde n'agamba kagende ku ndoza wa postinga ku internet bw'akiteeka eri awanene kijja kukola amaanyi naye Spice Diana obulumi bwe tebuli nnyo ku ekyo kati Spice Diana wano lwasembye ogende Dubai yagenda tetunaawukana na King Sheebah kati mu kugenda kwe laba agulira King Sheebah gawuni yalina okwambala ku mbaga yange naye okategeera kati gawuni wakoma wangamba jangu no ne gawuni y'omugole kati nembigattamu we naleeta gawuni ng'ate emikolo giyise gawuni kati ne mugamba gawuni funayo abagipangisa bagikozesenga emikolo Mukunja eryavu lino omuntu atulaba ali mu kiyumba olasa waliraba kyekimujjira Kadama Kadama aba aliyegomba naye gyasa aba alina kuguma contract weggwa alyoka akomewo alirye kati ate ataliraba nga lyenvu aliraba nga kataapo Yesu yebaze atuweereze visa tulimuweereze naye lituuka terivunze waliwo eyangamba amenvu gano si mangu kufuna simanyi oba kituufu nekyukamba akola osinga erimu ate biringanya by experience alaka tali kubanga ne mu bwetogera ne ku food nutrients ezibeera mu bintu bino eryenvu liyinza okuba lijja leeti okusinga ku cucumber neki ziwa otuyisa otusinategeera ogambire biringanya otute mu nutrients etogeramu ku science katini Mukunja gwasoma akozesa cucumber nowa eryenvu nowa biringanya nowa kataapu soma kuzaalisa sisoma butaapu nakyo anti oli muna science wowe osoma kuzaalisa era osobanga olina akatini k'omanyiiko anti ate eryenvu nekyokamba ne biringanya tebifunisa lubuto ate nze mu kuzaalisa mbadde mu food nutrients omuntu wabi ate kati oli mu lubuto kale genda mu maaso kati mwayise wasaategeddewe twayise gwe nosooka buuza omala nnyonnyola kale kyonnyonnyola mubadde muyiseewa kucukamba biringanya n'eryenvu kye kisinga okukola obulungi singa wali mukazi wandikosezaayo ng'ate oli buwalabu eyo bano abasajja ttaano muzago batulaba Wonder Boy ayuji gwe mukutu kwe tuli yona gye muli Hands for Life gemanya gange anja kubasaba amulaikinge video eno mukusooka esobola kubanga etambula ddala oba oli awo etuke ku mutu gweteko kubanga etuka kondine Mukunja omwana soda tuzze tubeeko betutematema oba kale byetwogera naye nga ezimu ku nsonga tujja kwongera ku King Sheebah ne Spice Diana era tujja kwongerako ku nkolagana yaabwe mbabulire na lwaki ndowooza bwe tunaviira mu eno video mujja ba mutegedde lwaki ababiri abo
abeetaaga okuba nga boogerako. Twogereko naddala ne ku bitambula mu ggwanga, of course alien skin n'ensonga endala nnyingi nnyo. Kale nja kujjukiza abawanda jazzes bano no batuusa mujoozi okuva wali eweeru w'eggwanga era nga gibeera ddala original. So yonna gy'osinzira okuba nga otulaba, njagala nakutegeeza nti Kopolo agaba ebyokulya mu sheeno yasazeewo kubanga ate akukyusaako ekifaananyi bwe kiti. So ne Haji Miti tutambula naye okulaba nga buli kimu kituuka yeeyo gy'oli. Kantandike ne soda, obulamu buli butya? Obulamu buli bulungi, buhatereera nnyo, kasookedde tuva eri, amalala gakendeera, ebintu mukkakka. Abakazi bakendeera. Tebabanga nawo. Mwebale kulaba Wonder Boy UG, mwebale subscribing, abane subscribing. Tekina kye kikujjako yadde naki. Okukwata mu ka subscription. Tekina kye kikujjako naye oba otugasseko ettaffaali. Kyakabibi. Bonna abatulaba mikwano gyange. Tuli mu kkubo tujja, temupowa muwanike fulaga tujja. Nkati ababi tujja, ali mu katebe kaffe kaveemu tujja. Mwebale nnyo abalabye video ku YouTube. Ogw'omuliro Mukama abampeere byemusinga okwagala ttaano. Amiina. Eri etya video? Enfubutuka. Kati tutunuuli akalimi katunuulidde saatekke. Saatekke. Yakamala bbanga kimpozi. Egenda weza wiiki. Gwoloza ki kyafula video eyo kuba ennungi bwetyo? Nagiriko. Era ekibuuzo ekirala. Ngamba Mukunja, mwe Mukunja alina engeri akukusa alien queen. Zana kiki? Era alien queen performance yakola mu eyo video. Ne talent gy'alina ye ng'omuntu. Ndala nnyo, oli muntu mulala nnyo aliko amafuta ag'enjawulo. Anizigwa tukyazizza. Comment nayo video eyo. Video nagikomentingako dda. Alien queen ensonga lwaki video etambula? Alien queen performance ye mweyo video yatujja otunula Alien queen engeri gye movements ze, talent, smile. Mukunja ndo bwoyima otamu. Omusajja muleka ayiseewo ekintu kye. Kati nze ate eyasingira performance mu video ye Kopolo yawanika ng'omukono bw'ati n'amaanyi. Ayina show. Kopolo wange alina show ye ku Boston enkya. Y'abaana y'abantu Boston Machimbye comedy show njana kubeerayo bambi abantu b'omu Boston. Salvador. Omukunja Atasera Salvador. Fenna ganja amenja kuyitirawo mbakubemu awo endongo neeyongereyo. Ekintu kitambulire ddala. Comedy mu ndongo olunaku lw'enkya ku Boston wali Machimbye. Kale tutandikire ku wiiki eno andaba Spice Diana akola comment ku King Sheebah muddingane soda tandikiddewo. Nze of course Spice Diana kyeyayogeddeko kyenjagala. Nina ensonga zange 3 nga nnya. Ekisooka 2. Spice akikola nti naye y'omu ku ba wishers abaali banyumirwa okulaba abantu bano nga bali babiri. Teri atanyumirwa King Sheebah na Mukunja. Kaabe naawe omunyumirwa. Kaabe ne Love Mase, buli muntu yenna anyumirwa Sheebah ne Mukunja. Tugenda kuddira. Mukunja, comment ya Spice wogiraba? Spice Diana teyalumiriddwa. Okulumirirwa kwe tekwabadde nnyo nti King Sheebah oba yes nakyakyagala. Era Spice Diana okubipositinga bigenda eri ku mitimbagano eminene yasooka twasooka kwogera eno ku WhatsApp. Nene munyonyolamu ensonga zange ne mugaalo. Obulamu nako obulamu bwa stress bw'embirigo. Ogumira teke n'ogumira empi n'ogumira disrespect kati ate n'ogattako pressure okuva mu bantu. Abatakuteekangako pressure nga Sheebah tannafuuka kye yali akoze eki. Kati natuuka nga buli kadde ninga nga kwegambula soma bwalo ya buli kadde mba mu kooti neewozaako. Yitawo tubulire mwatwala omwana ekkata n'ayimba mwamulyako ssente waziwa bukazi bwo yabaliisa yababeezaawo jjo tunnyonnyole kino nga twamulabye mu lugoye lwe twamulabamuko nga twamulabye mu wiigi gye yayambalako yamukoze make-up mu mutuge. Kati ng'olina okuvangayo buli kadde obagambe bannange nange nkola obagamba bamaama bataata nange nkola tukuweereza engoye tuweereza kino obiwa bukazi bwo n'omubuuza kuyombesa wampeereza ki mu mazima ddala kiki wampeereza gwe ku busungu bw'olina n'otakikuba
ne woba gwe nga wampa mutwalo n'otagukuba screenshot go postinga. So I was for the explaining Spice Diana nga munnyonnyolamu nedulamu kati neri pressure eyava ewa muganda wa King Sheebah oyo pastor. Kati ndoza Spice Diana yalabye tekimumalidde n'agamba kagende ku ndoza wa postinga ku internet bw'akiteeka eri awanene kijja kukola amaanyi. Naye Spice Diana obulumi bwe tebuli nnyo ku ekyo. Kati Spice Diana wano lwasembi ogende Dubai yagenda tetunaawukana na King Sheebah. Kati mu kugenda kwe laba agulira King Sheebah gawuni yalina okwambala ku mbaga yange naye okategeera. Kati gawuni wakoma wangamba jangu no ne gawuni y'omugole. Kati nembigattamu we naleeta gawuni ng'ate emikolo giyise gawuni kati nemugamba gawuni funayo abagipangisa bagikozesenga emikolo. Ne mukunja lwaki okola bw'otyo olowooza nali sobola sente zino zikola mu kintu kirala naye nakikola mbaagaliza. Kati gawuni nefuuka nteberezaamu kino nanga mu mutima nti omukolo tegukyaliyo officially. Awo omukolo guno kubanga King Sheebah gyali ali banerate me for the telling you people agenda kujja kumulamu ngo mulekatu kasitawo oli tubeera open ogambe ensi ebigambo bibiri kati tulinga balamuzi omukolo gye guliye obalira kale tukole bwe tuti nga kemugwetaaga ennyo soda atuulewo we nali tudde gawuni gyeri Spice Diana yagireeta nze njibawadde dali okunonayo gawuni ngende njireete ng'omukolo tegenda baawo okategeera ttaano ne bw'ogenda ku media Sheebah wamukunja ate anizisokoze wamukunja gwe nga nakusanga nga mu buliri bwe nga weefulukuta ne mbabuza kye mugenda okola noga mu shootinga TikTok. Owaye baba kyali kye bankwasizaako obusungu mu kisenge Sheebah abadde nga wano ng'ababeera bonna nga nfulumamu nko ngenze kubwa buyaga ogenda okudda ng'olese oyo atudde mu ddiiro buli omuleetera amazima ali mu kisenge ogenda otuuka ng'ono avudde mu kisenge amasannyalaze gamusise ali mu buli atubulire lwaki yabeeranga mu kisenge ogenda okulingizaayo bali olakali akadinisa k'ebweru abasirikale bwe bannona mwe bafuuyira tiyagaasi eyo luumu Sheebah mwe yali asula ogenda osanga ng'ono yeebisse mu bulangiti ya mwana n'omubuuza kiki baafuna ekyekwaso kimu tushutinga tubadde tukola ka TikTok video tubadde tukola live nga bu video olugira obulabako oba ate obulaba naye wano sebo babeera mu kamera ne beefuula ole nnyo Mukunja Atasera buli wooleta point entuufu bw'aba talina kyakuddamu apalapalanye nno nze Sheebah abantu we nalimbaddeko naye nga walinga cross twalina awo mu maaso g'ekipande kya weebala atandise natukola video ya otuuse ku mulamu awo obadda we mwagala natukola video ya Kuli Sevens eyo yennyini yatushutinga ne besides all Mukunja lo ombuza alire ekibuuzo ku kya Spice Diana n'akupalapalanya n'agamba ensonga lwaki Spice Diana alumirwa lwa gawuni nze ngamba kisukkawo okwo Spice Diana y'omu ku bannayuganda abalaba Mukunja gye yajjaani Sheebah tosobola kwoza n'oyanika muki mutaka ye kennyini awa credit Spice Diana y'omu ku bantu abapushinga Sheebah ne waba yamuwa kifaananyi bw'ati n'akyemukubya eyo yokka ebeera credit Spice yapushinga nnyo King Sheebah yamuwa ssente enkalu mu ngalo ze era bazikozesa ne maama we biri ne bagala ne banywa ne bakola batya n'amuwa ziwiigi n'amuwa amasaawa n'amuwa gagozi n'amuwa biki okitegeera nga bayamba bulandi ekule omuntu abeere mu bulamu obwesiimu kyokka Mukunja n'atuuka ku lasti ye n'agamba nze banvumye empanisi temwena kye muŋŋamba nze ŋŋamba bwe bulumi obwa Spice okola komenti eyo n'amulemezaako mu WhatsApp n'amulemezaako buli wamu n'amunuma ne ku Facebook ng'omuzadde kuba Spice muzadde nga Mukunja bw'agamba so Mukunja walumye n'ogwengulu yenna ayogera anti kati mbeera awo ttaano waliwo obeerawo n'obirowooza nange ka King Sheebah nkaagala era temubeeranga eyo ne mulowooza nti simwagala nga tokyagala Sheebah naye omuntu bw'obanga essaawa eno ogamba nti x
takyayagala Sheebah kiregeeza kiba kyaggwawo ffenna tukimanyi bulungi nti Mukunja ategeera Sheebah okusinga omuntu yenna ku nsi bw'aba amanyi weakness bwe muba mumanyi ng'akimanyira bulungi nti Sheebah talina musango mutegeera mwali mukujubana naye wama nga gavumenti yonna ebeerawo ebeera n'opposition bwe kiri mwali mutaddeko opposition yes ekuyambe ekuwabule kati pastor y'opposition pastor Mukunja nagamba pastor abawabya pastor be bakadama kati bakadama baafudde tebakyaliwo bo tolina bamuwabya batya bakadama bawabya batya pastor bayinza okugamba jjayo Sheebah muganda wa King Sheebah kwekyo jjayo Sheebah baba kwekyo mutwale baba kwekyo muzeeyo wa Mukunja baba kwekyo mutwale ku ssomero baba kwekyo genda bawabya pastor alina emyaka ng'emeka wama bali bakamaali era omuntu omukulu bamuwabya bakyemanyi pastor alina inozaala yazaala alina abaana olaba president Museveni w'emyaka 78 alonda aba presidency nga advisor nga 10 okuli ba full figure ba Buchaman pastor talina yadde n'omu pastor kati ekitegeeza pastor ayinza n'omugamba ekyo si ekituli ekituufu teeka mu kino azironga zinatirimu obulamu bwa Sheebah mufunze tategeera pastor ayagala Sheebah ekintu kyonna omuntu w'aveeri ng'alinga ayamba Sheebah alina owuliriza amwagala yes amwagala era yamulina era gamba yamuggyako street right wrong ne situation yagimumalako wama nabadde gamba kati lwaki ate mwagala omukomyawo ng'ate yamuyamba alumira abantu bamugamba Sheebah tumwagala ashayininga kuba Sheebah view ezaagwa takyalina traffic bantu bamugamba muzeeye wa Mukunja oyo kennyini amanyi Sheebah talina musango Sheebah obonereza waaki Mukunja siri mubonereza singa nali wamubonereza singa namubonereza dda nze natusonerooza nti Mukunja tali yako wadda Sheebah yali manduso singa nali nakoowa Sheebah lwe twandibadde kata ku kye yakola empizi eyankuba n'emigere nali simukomyawo nali ngenda linnyenyonyi nkomewo e Uganda muleke ne Katandaalo twali lumukwata Katandaalo nali ngenda komawo kati mwekwe airport yani yali agenda okunkwatako nze nga wommanyi otya era tewali naye natunulamu olw'okwagala kwe nalina gye ekizibu kyenfunye aniizi mu Uganda kyensaba Katonda simanyi oba kiriggwawo bwe butya n'oyagala ennyo omuntu ne weesaddaaka wenna nogakanjiwewo omubiri olw'omuntu ono abantu nga bagamba oyo kapito we yensonga lwaki afaayo nnyo bw'atyo amufunamu yensonga lwaki afaayo nnyo bw'atyo tasobola beerawo no waatali yensonga lwaki mumulaba afaayo nnyo ate we bukeera n'ogamba okay kale waatali sisobola beerawo okay let us for the seeing kati abantu gwe bagamba mbu waatali sisobola beerawo kati bandaba nze nkyaliwo wali ogezesa no looking for ear bandaba era singa nange mbadde nakanga ye we batakyamulaba singa tewali gwe badimandinga komyawo munne are you for the getting naye olw'okuba bandaba babaŋŋamba nga wesisobola baawo awatali Sheebah kati essaawa eno balaba wendi ne views nze sisalanga ku views genda okutandikira ku YouTube erabwa okuva mu America genda ku Facebook genda ku TikTok kituufu ekyo I agree okitegedde Mukunja takkanga ne Sheebah oluyimba lwange lwenina video ya tuli mu kkubo tujja sirina oluyimba bukyanga ntandika yimba lwali lufunyeeko speed view nga luno Sheebah waatali twali tuze mukebirako omulabe wakukebirako kati nkulaga okumanya ndi serious ali atya akyaliko are you for the bringing of my son okulaga nti awatali Sheebah buli kimu ne soda tubeera yabadde wano ku kitebe bring for the my sound of the singing next week into oluyimba olulala nga Sheebah takola ki Mukunja yonna kale byusungu bwe bwakoza Mukunja bangamba I agree anizi nawe you agree nti Mukunja can sustain without King Sheebah ne tudde mu reality omutima ogw'obuntu tuloze ku Sheebah kuba bino byonna bikolebwa ne Mukunja amanyi Sheebah talina musa of course kati soko mbuulire Sheebah alinga ku street nga tamanyi kigenda mu maaso Mukunja n'amugjayo n'amulaga ku bulamu obulala obulamu obw'okulya enkoko ojagalidde obulamu obw'okugenda ku mbaserebu abakabi obulamu obw'olinya ennyonyi saawa za kakati Mukunja agamba banvuma gamba pastor jimu then wageze tasobola kuba naye kenyi tasobola gyerinnyesa ono yange mbo pastor asabira aba musumba asabiramu abayine asaba
ebintu byogeza asaba abantu musabi musumbera kusabira kali abantu tebamanye bangamba Sheebah watali twakoze tuli mukubo tujja banga Sheebah watali so akola music ensi fesabo katonda yamanyi nti Mukunja kye wakola kimala atasima bireke era yongedde ampadde bafani abalala ne basigala nga kati ulira next week saa nyona munjogeze bingi saa munjogeze ngate sound yo ngamoto banga akongeza mukada teka njiwuliro be nayogera ongambe tukyali mu studio ne kyai oya afrobeat kati Mukunja kyakola kye bayita okwefaako okwerowooza soda kolabo lwangezeka ani zomera kingambye Mukunja yefaako Mukunja atugamba njagala nnyo Sheebah natulako naye ku set n'agamba ne munanvuma Sheebah mwagala kuba italina musango obudde bwa kati bera kyabijjukira sebo nembaga fa balinda nti tulinda mugole tulinda mugole kati tulinda nenga Mukunja nga twandize Maziga wakola emirimu mingi tubadde tukwegayirira let me for kanebuzeemu nko katono abakeranga ku makyo okutuvuma n'otukolera live ebivu what happened where is it for the going balagawa what went wrong bane mwagala ebiriko mugenda na kigenda baddawa ng'oli akeera buli ku makya n'akukolera ebivumo bya vidiyo buli gwe kimukunja nengamba bana abalabe kiki ddala ekireza okolera ku bo bwe bakuwa ekyokukola olwera pressure soda beesukka nga bwe bakuteekako pressure ddi okujja Sheebah ku street pressures Mukunja asogamba yinzo baba mbi yamusukkako Mukunja ku bintu byayisemu ng'agenda ne kololo mu magi n'akola ki n'agende waaki we wa makage eyo teri pressure kigambo kiyinza zena ne bafani banga abatuuka ne bangamba naye Mukunja ofaaki kati olabika naawe kyogezaako kola otukkirizisa kiri abantu kye bali okukuvumira baga Sheebah watali tosobola bawufaaki you can doing for your sing sokola ekintu kyo okitegeera okusinga obeeramu eyo embuyaga nonsense oyo abantu okuvuma kati nze ng'olusi mbitwala izi ne mwana nga ninayo bafaani bange abalumwa gwanizi basobola okuvumula okuba bamanyirwa mu kamera biki gwe mulimu gwo naye ng'eriyo gwoyinza oba katonda ne basezaala bannyazaala oba omwana wo n'abeera ku intaneti siina n'akitunulira n'agamba ye dadi gwe bavumye bwe bati gwe bavumye agayindo gwe bavumye ku kino kyakoze kati nange natuuka nga bafaani bange bagamba bano abantu bwe baba tebasiimye ate ne muganda wa Sheebah mwennyini nga naye embeera naye atususizza yafuna ba advisor be baleeta kati baafa andi kati bamu advising amuzi balina progress y'ekirabika naye kati Mukunja akuwe conclusion ku nsonga ya Spice sisi na Spice yekka n'abantu abalala yennyini yamugamba nono omuyimbi wa muwamaaso olugendo gudde yamugamba abantu bangi baziba n'abasirikale gye twali mu kkomera baziba mugamba n'abantu bamenyeka n'emitima conclusion ki gy'otuwasa bannayuganda abangi n'osazeewo tuyiwe olw'okuba gwe oyagala nnyo erinnya lyo Sebotaali conclusion kati tubakolera ekihaniiza abo abantu abafaanana ebintu ebisinga nze mbiraba bulabi bwe biti si ntegera yange byaka byagisukka naye nga gwe osembayo naki kiki gy'otugamba tukube Spice ne banne Spice Diana sikunyoomangako sikutenguwangako kubanga gwe muganda wange ku Kampala kuno gwe sweetheart wange naye tujja kwogeramu ne Spice Diana Spice Diana bazirese mu lukale yazireta mu inbox ne zigaana era n'amuwa ebyali bisaanira ogenda mu inbox Spice Diana yazze mu lukale reply ebere mu lukale kuba kati ensonga yajanjudde eri kkooti y'abannansi bannayuganda ffenna tuli iga tulinda Mukunja agenda jemera Spice ebigambo bya Spice Diana ogenda mulaba ng'omugwi wa Deru naye tubuulire badde nja kubira Spice naye saa ziri mmeka yangambye alagawa Spice kuba ffe bakadama ffe basoda atuyita balalu ne Spice Diana naye mulalu
asobola okubanga byonna obeerawo n'obigattagatta n'owuliranga n'ekyoku kikubula. kati Sheebah gyali talya tanywa teyeebaka ali anywa ki ekiganye twagala traffic yekize ndi wa traffic officer Amasannyalaze agabijja scrolling video tunasanga Sheebah nero malako n'olunaku nga twabadde ka video ka Sheebah denaka kale ate abatuse n'omunsi bakubala lwataliyo jjukira omulalu gwe batadde ku goni yebase mukubo nga si ye Sheebah ne bagamba mulabe Sheebah muno yebase mukubo basajja tubagezaako mukukusaba muzze naye sewo Mukunja atudde alina otuyamba asibisa ekyo kintu sikikola nakikola kintu kuva ku mutima gwange saakolera muntu ttaano tolina yakwituma netuuka ne nejjusa ne ŋŋamba nze yakola ebyange bivudde ku mutima gwange nava eri mu buyaga bwange nze ne ŋŋamba bambiddeemu ono ne ŋŋamba ate kati yantuusizza wano ttaano alizibuuza Mukunja gwajja kuddamu conclusion eriki conclusion agambe agenda kugera ne spice bakikiddamu kanjogere ne Spice Dana kale ya Spice Dana yeyo ne naffe bannayuganda twagala kumanya Mukunja zaako ki ne Sheebah naffe kitugambe bya Spice birala nga tonnafanya okuteezezaako ki ne Sheebah era faayo mbuze alien queen ye tubadde tumulekawa alien queen yamusanga alina ne Sheebah namusanga alina baali nabo ku kkubo tolowooza nti yali yeebakayo yekka ttaano baaliyo alien queen alina abantu basimayo boloyenge boloyenge aina omanye eggaali ya King Sheebah gye yalina ku kkubo yalina nga baga yalinga yeebaka yekka abalalu bane abasajja bano Mukunja nga atwese defendinga kibi alina okuwa ensonga zonna okikkiriza eri kiruma olaba agamba mwalien skin asinga Sheebah tali olaba kino ekintu kyenkigeraageranyaako kibanga kubeera nakakyalako muli ekikomando mubaawo mu kutoba famire yako nejja nekagamba oyo omusajja omunaku vaayo twafunye famire abalina Range Rover balina KFC bambi n'omukazi n'afuluma n'agenda erizi Range Rover ne zi KFC n'atuukayo omwezi gumu 2-3 eyajja ng'ayagala Range Rover bambi n'asanga nga ebizibu ebiri eri bisinga ebyaleke kale ate ne baddamu ne bamuwa amagezi naga kati omanyi tukuzeeyo ewooli mutima gwange gwe muba muzannyirako nti nze oba ninga eyaddiba okategeera obanga gwe yaddiba nti oli awo buli omu akukozesa kyakola ki kyayagala so guys nze sidibangako ttaano ensonga eno mu mutima gwa Mukunja kumanya kirimu ku nsonga za Sheebah olyoko otutwale ku nsonga endala kuba gwe nange batera otubuuza kati babuulize sisaagala banjasamire ebyo sikya era oli wakyogerako simuddamu Mukunja tuddemu wamma I will for speaking of the Spice. Sheebah yakola kitu. Kyebuzaabuza nti yabaze nkirese ekisiyera kibuuza. Nja kwogera ne Spice ttaano waliwo mwana baba bali royo kyali wange yali afollowinga buli ekigenda maaso asooka okugaa nti bannaaye naffe twali tufollowing eriyo omuntu agamba Mukunja wagezaako ekisoboka ebivumo byali byasuka natululanga abantu amanengane kati bakolerere kale ensonga eyo yakikasa 3 meka 25 jako eyo namba